Oluvannyuma lw'emyezi egisukka 5 ng'omubaka wa Nakawa Mike Baziguruka ng'asibiddwa Kyaddaaki akiise mu lukiiko lw'eggwanga olukulu omulundi gw'ogusookedde ddala okuva bwe yalondebwa mu mwezi gw'okubiri omwaka guno. Kabaziguruka yakwatibwa mangu ddala nga yakalayizibwa ng'omubaka wa paalamenti ng'avunaanwa omusango gw'okulya mu nsi y'olukwe nga kigambibwa nti yali agezaako okumaamulako gavumenti ng'akozesa emmundu. Omubaka abadde omusanyufu ebyensusso akakasiza abantu be nti wadde emisango gikyali mu kkooti alina obuvumu nti ajja gimegga era abakiikirire nga bwe bamuteekamu obwesige. Kyasanyu nti finally ngenda kukola omulimu abalonzi b'e Nakawa gwe bantuma. Kyennaku nnyo nti akaseera akayiseeko mbadde mukomera naye essaala zammwe ze zanzijayo era akadde keeko kampeereza abantu b'e Nakawa. Ababaka ba paalamenti betwogedde nabo okusingira ddala abo ab'oludda oluvuganya gavumenti basanyukidde munnaabwe wabula ne bamugumya nti entalo z'ebyobufuzi bwe zityo bwe zibeera era bakuyimirira naye mpaka ng'afunye eddembe lye. Michael ayigganyizibwa Museveni lwa byabufuzi. Oli ayinza okugamba lwaki ye yekka ffenna tumulozezzaako n'abalala bakyamulozaako. Buli muntu buli mwana Adamu awakanya Museveni ajja muwunyako. Njagala kino mukitegeere. Bwana Museveni buli muntu amuwakanya jamuwunyako. Tubadde nga members ba parliament nga tuulira bulungi tuli mu parliament wano tukola amateeka twogera bingi nga munaffe ali mukomera so tumusanyukira nti avudde mu mukomera kata omulabye wana ali mu parliament emirimu gy'abalonzi agitandise agitwalire mu maaso bulungi. Sanyukiddeko kubanga abantu badde bakiikiridde ebbanga lyamaze ng'ayigganyizibwa alina omulimu munene okugoberera ebibadde bigenda mu maaso eddoboozi ly'abantu birisobole okuwulirwa. Kabaziguruka yateebwa omulamuzi wa kkooti enkulu ya Sini Nyanzi ku kakalu ka kkooti ennaku z'omwezi 2 omwezi oguwedde. Ku paalamenti olunaku lwa leero waliwo omuntu gw'obadde otasobola kubuusa maaso nga oyo ye mubaka Mike Baziguruka akiikirira abantu b'e Nakawa. Olunaku lwa leero lwe lusookedde ddala omubaka ono okukiikirira abantu be era abadde musanyufu ddala n'asuubiza okutandikira we yandibadde yatandikira edda. Stephen Tulyargayo, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.